Kale butereevu tukomyewo ku programu yaffe buuza omusawo nze Habiking Uganda muzukulu wa Mugema. Tuline doctor era nga tuli mu kusoma ku mbeera ya ulcers. Mwebale nnyo mwe abasubscribinga, mwebale nnyo abasharinga, mwebale nnyo abasharinga naabwe mmanyi nti balina endwadde zino ze tubaleetedde ate ne babeera nga basharinga ebirowoozo byabwe n'ebibuuzo ebimu ku ebyo bye bayitamu okulaba nga ulcers zino zibayisa nsi bulungi. Bingi bye twandiyagadde okumanya ku ulcers kubanga nange ndi omu ku abo ulcers bezize zisumbuwa ebbanga. Naye nga nkuzaayo omusawo nyongera okujjukiza nti tusinzidde Nansana wano ku Riyadh Health Center. Okay. We tusinzidde ziri meters 2 okuva ku main road ku Kyenabweru. Owetera ku kizimbe bagita Rich Tower n'okkirira boat meters 2 eddwaliro jja kupanga oliraba. Bano nno basazeewo tukwatagane nabo tukole nabo okulaba nga bongera okusomesa abantu ku ndwadde zino ezijja zisumbuwa abantu ez'enjawulo. Bw'oba olina ekirwadde ky'ojja kikomentinga awo mu comment section twongere okumanya tujja kyogerako ate nakyo yongere okumanya oyina kukola otya okulaba nga wewala ekirwadde kino. Abasinziira e Bulaaya namwe tubalamusizaako nnyo. Kambazeeyo wa doctor. Doctor, kakati wayogedde ku kintu ky'okulya emmere. Omuntu n'awulira nga wano wamu emmere eringa eyokya wano newe batayokya nnyo. Ekyokubiri kye tuba tetubuusiza amaaso kyekya heartburn. Omuntu n'amala okulya emmere eno bijanjaalo lumonde n'atandika okuwulira heartburn eyo. Ekyokusatu byenjagala tumalize nabyo kwe kwebajjagala okwo. Tusooke tunuulire ki heartburn byonna neyanza nnyo ssebo byonna bigwa mu ttuluba lya kwebajjagala. Kwebajjagala ekikeeto ne heartburn bw'oba okyogedde omuntu ajja kufuna perception nga y'emu nti kiva ku ki. Omuntu singa afuna acid omungi mu lubuto tugambye olwadde ddala okusingira ulcers okusinga ddala ziva ku acid okubanga ayokya olubiro olulayininga system eyo. So kati omuntu singa afuna acid omungi olubuto najja afunamu emmeema okumusinduukirira oluusi kusesema tulina nekye tuyita acid refluxes nti acid oyo atera escapinga ku sphincters eziteekeddwa okukuumira emmere wansi eri n'ayambuka najja mu kye tuyita esophagus. Kati bw'ayambuka abanga ayokya olulubi olwo. So kati omuntu alidde emmere, omuntu bw'alya emmere erimu less proteins oba oluusi nga erimu proteins ennyingi ereetera omubiri guli okubanga acid guproducinga mungi. Naddala omuntu ng'alya nnyo ebijanjaba mulimu proteins n'ebinyeebwa kinemmere endala. So kati kasita oba nga omuntu yeetanirako ennyo era omubiri gukisensinga ne guba nga guproducinga acid mungi kubanga gumanyi what they are bringing kijjira mu bulk kijjira mu bungi. So ne guba producinga acid mungi. Kati wabanga taliiwo acid oli abeera muli mu lubuto n'ayokya olubuto then oluusi n'ayambuka kye tuyise refluxes n'ayambuka najja n'ayosa kye tuyita esophagus n'aba ng'aleeta amabwago. Kati amabwago olwo lwe gajja tufuna kye tuyita inflammatory response olw'ebbwa liri. Process of inflammation nagambye mubaamu pain, mubaamu swelling, ne mubaamu mubaamu pain, mubaamu swelling n'omuliro okubanga oyokya. Sobola bw'okiwuliranga webase oba swelling ebeerawo kasita ejja ebeerawo paka omuntu either lwawonye oba nekeeping onunga egenda mu maaso singa aba tafunye bujjanjabi. Kati swelling eyo bwejja bwe tubanga tugeraageranye ku kakalaamu kano nti bwe tubanga esophagus yaffe tugeze diameter yayo yenkana neyekalaamu eno nejja neefunamu swelling eba egenda kufunza diameter yayo muli eri. Kati emmere we yalibadde eyita ejja enyigiriza okuba nti mubaddemu swelling oba okuzimba ejja ewaganya kuba nti esobola okuyitawo okutuuka eri wansi. Bunaaba nga asobola ogiwulira nga egenda emukalabula okusinziira ku kikula ky'emmere ky'olidde kubanga ojja kwesanga nti erino oli yakugamba nti nze ne bwenywa amazzi nga wulira nga gagenda gakola ki gagenda ganyigiriza. So okusinziira ku level ki gy'abaaliko oli kiyinza okuba nga kitandikidde ku solid emmere ekaluba ennyo oli nekigenda ku mmere egonda nekigenda ddala paka ku mazzi oba n'obuugi n'aba nga akola ki okusinziira ku level ya swelling omuntu gy'abaaliko. Okay.
kale nga tunzika mbadde njagala tumanye oba abalabi baffe bamanye bwe tunaba tukomeyo ku Friday ulcers zino kiki kye tugenda osinga okutunuulira ng'oggyeko ebyo ebibuuzo banaaba tubuuzizza wawe tutakoonyeeko wawe tutakutteeko oba wawe tukutteko ekitono ennyo wetwandyagadde okwongera okwekenneenya tulyoke tuwunzike lumu ulcers zino. Okay. Weewaawo engeri ekibadde nti session obaoliawo gye tusoose okussaayo nti twagadde tusooke tukikwate overview. Olaba tetubadde nnyo specific ntulina kyetwettanira kyetutunuulidde naye tubadde nga tugezaako okufuna information gye tusinga okwagala eyawamu naye nga okusinga ddala tujja kutunuulira singa tunaba tukomyeyo tugenda kutunuulira ku ebika bya ulcers in details nti kino omuntu aba akifunye ajja kufuna kabonero bwe kati then bwe tunaba tumaliriza ekyo tutunuulire enzijanjaba yaabo baki omuntu kyayinza okukola okwewala n'okufuna obujjanjabi obutuufu kubanga bwe nkugambye zirimu ebika ebyenjawulo omuntu wajja kwesanga ng'omuntu alina test eyakawuka nga eri positive ate obujjanjabi bwajja okufuna alina akali negative si kajja okufuna ne weesanga nti ate omuntu oba oliawo alina zino ezakatandika tajja kwetaaga ddagala ate liri eri omuntu atuuse ku level oba ey'okubleeding oba ki so treatment nayo tujja gitusaako nnyo essira tulabe omuntu alina kufuna bujjanjabi ki then n'enkebera yaazo nga bwe nkugambye amalwaliro agasinga gakebeza gundi kujjako omusaayi so nga tujja kwesanga nti waliwo bwe tuta-applyinga test ya musaayi ne tukozesa ebirala oluusi pupu w'omuntu oba oluusi ne tukozesa test gye tuyita endoscopy nga bwe tujja binnyonnyola mu maaso awo essebo kale ebigambo bye bisembayo eri abalwadde abatulaba n'abantu ab'enjawulo kugamba banyumiddwa puroguramu eno. Ebigambo byange ebisembayo okusinga nja bakubiriza mulayikinge era musharinge ku platforms zino okusobola okuba nti obubaka buno butuuka eri buli muntu kinnoomu kubanga ekiruubirirwa kuba nti omuntu amanya neki kyeyeetaaga okukola oba oliawo nga tanatuuka mu ddwaliro n'okumanya wa watuufu wateekeddwa okujja obujjanjabi obutuufu then n'okuba nti bw'aba afunye obujjanjabi ateekeddwa kukola kyate obutaddamu kukola ki kulwala so nembakubiriza nnyo era okuba nti bategeezako ne bannaabwe ku lunaku olwokutaano babe nga bali set okwongera nga babuuze n'ebibuuzo bye beetaaga okumanya ku nsonga y'ebibuuzo osobola n'okubuuza ebibuuzo n'ekibanga tekiri ku ulcers kuba oyinza okuba okiyina nga oluusi kikulumiriza nga weetaaga okukimanya ate oba oliawo nga tetunaba kutuuka kukyogerako naye ng'oba oliawo ate gwe oli mu bulumi nga tojja linda paka lwe banayogerera ku topic eyo. Amusawo omuntu singa aba akwetaaza consultation ayinza kukufuna ku namba kyesi enamba y'essimu gy'ayinza okutufunirako sobola okukozesa Airtel eri 07030 yerina ku WhatsApp sebo asobola okubuulizayo ekibuuzo oba n'abuuza ne directions oba nga ayagadde kutuuka ku ddwaliro najja ntuba nga tukola ki nga tumuyamba. Kale singa omuntu abeera ku internet kuno n'alaba programu eno nga tali mu ggwanga naye ng'alinayo oba mukadde we ali mu mbeera emu ku ezo zetwogeddeko oba nga eyiye eri waasi nga yandyagadde ogende ewaka omujjanjabireko omuntu oyo ekyo nakyo kikola tukikola bulungi nnyo ate nga si mu ulcers zokka mu ndwadde endala zonna pressure sukaali endwadde endala zonna kazibeere zino eza bulijjo zindwadde emponye malaria typhoid biki senyiga biki tukikola bulungi nnyo tiimu nnene sinze njiriko nzekka tiimu y'eddwaliro nnene era wemba sinze kennyini atuuseeyo nsobola okwakasa tumala okumanya ekiruma omuntu oyo tugatharinga tiimu negendeyo nemujjanjaba era naaba nga afuna obuyambi. Kale ndowooza katuberekereze amannya agasigadde. Amannya nsigadde Dr. Sekamate Shafic wano ku ddwaliro Riyadh Health Care Sebo. Kale ndowooza bannaye ndowooza mutegedde musubscribinge musharinge mucommentinge sharingako n'oyo gwomanyi nti munnange buli we mwogerako naye endwadde ya ulcers yamufuukira endwadde
nze Habiking Uganda mbadde ne trust ku kamera atakumira mpeera bankumire tubadde wano ku Riyadh Health Center Nansana Hoima Road ku Kyenabweru meters 2 ng'okkirira ku Kyenabweru oba ng'ogende Nabweru ku kisaawe meters 2 zokka zokka eddwaliro ojja kubuulira baweriri wano eddwaliro ddene nnyo tujjako mawo ku Friday tovaako osigala nga weekuumira ku mukutu gwaffe guno atakumira mpeera bankumire mbeere bulungi mweraba